Ampuliriza ennamusa yandibanga etuuse ku nnyoge mukwano gwange ampuliriza. Wenjogerera nga poliisi yamaze dde okubeera ng'esazaamu enkuŋŋaana zonna eza National Unity Platform. Wabula ate amawulire agaakagwawo gano gakakasizza okuvaali eri mu Nuupu bavuddeyo ne bagamba teri muntu n'omu agenda kubeera ng'abayimiriza okuba enkuŋŋaana. Kakati nno wano we wali okulya n'okkomba essowaani era twolekedde omuliro oba olutalo vaawo mpitewo. Njagala nnyo ojjukire mukwano gwange ampuliriza. Obutambi mbukuleetedde buli buna bulambirira ku nsonga eno ng'abantu ab'enjawulo beewera ne bawaga nti ekiba kibe oba lutalo lubeere. Kakati nno ogenda kubeera ng'oboota buliro mukwano gwange ampuliriza. Nze nange enganze natidde era nakankanya banga oli mutiitiizi vidiyo eno nkusaba gireke. Togenda kubeera ng'ogimalako kubanga ebirimu bitiisa era bikanga. Poliisi yamaze dde okubeera ng'erangirira neega nti kaabe lubaale kaabe Katonda enkuŋŋaana bano baziweze era ne Nuupu nga yo neevaayo neddamu poliisi negamba kaabe lubaale kaabe Katonda enkuŋŋaana zirina okubeera nga zigenda mu maaso. Kakati nno embeera wano weevudde neesajjuka. Kati obunkenke bumaze okwolekera ensi Uganda. Njagala ojjukire ekyaliwo 2021 mu kampeyini bannayuganda bangi baafa mu kwekalakaasa n'okuttibwa oluvannyuma lw'okukwata Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Kati kubamu akafaananyi bw'aba akwatiddwa ku bantu abo bewalabye e Hoima, bewalabye e Kabale, bewalabye Mbalala, bewalabye mu Arua, bewalaba Mulira, e Mayuge n'ewalala bagenda kubeera batya? Banaazinga mikono oba bagenda kuvaayo bayike ku street era embereddemu. Kansooke nkuwa obutambi buno mukwano gwange ampuliriza n'obuwombeefu. Tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa gwalina ekizibu kyonna tolonzalonza. Haji Miti mukooneko ajja kuyamba. Ayagala okusiba dreads ye nnamba esembeyo 89 bwe bagamba nti ojjeko EKTV bakusalyeko ebitundu 5 ku buli 100 mu nsonga eyo ne bakola dreads eziri ku mulembe ne ripeya. Kati nze kansooke nkutwale mu butambi buno bwonna nga bwe mbukunnyonnyodde naawe weewulirireko weerabireko omanye wano wetwolekedde mukwano gwange gwandiba omuliro. Kansooke nkuwa ka poliisi kokka ng'ekakasanga bweziweze nkakasa mwakawuliddeko dda naye okuzimba vidiyo eno okutuusa ku mulamwa n'ekinyusi kyayo nyina okubeera nga nako nkakuwa okawulire era okalabe. Kakati nsooke nkutambuza empola nkuze mu Nuupu engeri gyeweze n'okulya n'okkomba essowaani nti bano kaabe lubaale kaabe Katonda tebalina muntu n'omu gwe bagenda kubeera nga bayimiriza. Kakati bino bigenda kubeera nga bitwala. Njagala ojjukire bwe twatandika enkuŋŋaana zino oba entambula zino country tour eza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu gwagoberera EKTV nakugamba nenkugamba ebyali bitegekeddwawo nenkubulya amawulire agaali ag'omunda nenkugamba abasajja bagenda kusooka baleke Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu atambule bakube ettooki bapime amaanyi ge genkana gatya bw'anaaba ng'aswaza omukulembeze ku ssaabo ba mobilizers abali ku ground ono bajja kumuyimiriza. Era mukwano gwange ampuliriza kino kituukiridde nga bwe nakugamba gwazze agoberera EKTV nakuwa amawulire ago nagakusomolera oluvannyuma lw'okubeera nga nagaziga we nagasuna wonna nengakuwa. Kakati kino kituukiridde. Kakati nno mukwano gwange sooka oli obutambi buno nkukomyewo ate olaba omuliro. Kiwandiiko kino kiyimiriza enteekateeka ez'ekibiina ki NUP okutalaaga eggwanga n'okuggulawo offices zaabwe. Ekiragiro kino kiyimiriza enteekateeka zino mu bunnambiro okutuusa ekiseera eky'oluvannyuma nga balongosezza mu nkola yaabwe. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa amyuka Ssaabapoliisi wa Uganda Major General Geoffrey Kasigazi kikakasizza bino era omwogezi wa poliisi Fred Nanga asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire n'ategeeza nti Kyagulanyi ejjo ly'abalamu bwe yabadde eruweero yayogedde ebigambo ebiyinza okussa eggwanga lyonna mu katyabaga. Juzi wano e Kasana Luweero mu kukunga abantu bano bakozesa olulimi olukambwe olukumakuma mu bantu obuliro oluyuzaayiza mu bannayuganda n'okusiga obukyayi n'ennyiike ne bavaayo n'ebigambo ebivuga ebiragira ebyokumaamulako gavumenti eyalondebwa mu butongole ate n'ebigambo ebivoola omukulembeze w'eggwanga Uganda. Okusinziira ku poliisi ebiragiro byonna ebyaweebwa ab'ekibiina ekya National Unity Platform ku nkuŋŋaana zino baabisuula mu guluka ne gye bazze bayita baliko bye bazze boonoona nga poliisi ebadde tekyasobola kubigumiikiriza. Mu bitundu byonna ekibiina kye NUP mwe kibadde kitambula nga kikunga abantu abawagizi baakyo
mubaddemu ebikolwa ebivumirira obukwakkulizo obwateekebwawo omuli okutaataaganya emirembe n'eddembe mu bitundu, okutaataaganya ebyentambula y'ebidduka, okukosa ebyobusuubuzi. Nga bwe nze nga nkolera obutambi obw'enjawulo ku EKTV ne nkugamba nti abasajja baatandika dde okubeera nga basala entotto n'okusala olukujjukujju kubanga amaanyi aga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku 2021 ate gano geeyongedde nnyo era okusinziira ku batunuulizi b'ebyobufuzi naddala abo abali mu NRM bangi bakkiriza era nkuleeteddemu n'akatambi akalala ng'abasajja bawa amagezi buute bayinza okubeera nga balemesa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Akatambi ngenda kubeera nga nkakuteramu ke kajja okubeera nga kasemba yaako okawulire naye mukwano gwange Nuupu evuddeyo mu bukambo bw'ekitalo akatambi kaakano kankakuwa owulire. Bano bakombye kwebaza eriibwa ne bagamba nti eno yali nteekateeka yaabwe ey'okumaliramu Arua kati poliisi gikozesezza nga kyansi okubeera nga ebawummuza. Naye mukwano gwange mpuliriza bw'obanga ogoberedde okuva mwami Kyagulanyi lwatandika okubeera nga akuba enkuŋŋaana zino n'okulambula ensi Uganda, namungi w'omuntu abadde tabangawo ono azzaamu kuŋŋaanirako. Njagala ojjukire nti ondamuwadde n'ekikumi abantu beereeta bokka. Kati kino kiraga nti gavumenti byeremereddwa bingi nnyo oba oli abantu ne beeyongera okubeera nga bagikyawa okusinziira ku kyaliwo 2021 abantu bongezi bukyayi ku gavumenti okusinziira ku kyetulabyeko. Kakati kino baadde tebayinza kubeera nga bakigumiikiza era mu mbeera yonna basaza amagezi okulaba ng'ono bamuyimiriza wabula nabo balayidde kankuwa akatambi kano nga tuvudde wa Hajimiti ate okawuli nako kakambwe nnyo. Kati nze ndi mweraliikirivu kiki ekijja nga poliisi egaanya abakulu bano nabo ne bakeera ku makya ne bayingira ekkubo nti tugenda mu nkuŋŋaana. Kiki ekinaddako wakati awo? Nze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752 Ampuliriza katukkirire mu waako ono sooka owulire amawulire agafubutuse mu National Platform agatawoomya Nakabululu amakambwe ennyo gano nga nago bagoolekeza eri poliisi okujeega nti bye baayogedde tebiina muzinzi era tebiina mulamwa era tebibakanze wadde n'akamu n'akatono okubeera nga bibasala ku speed n'okubeera nga balambula eggwanga erya Uganda kubanga bano bakakasizza ne bagamba nti babadde ku feezi esooka era ebadde ewunzikibwa mu Arua nga bugubadde ne bagamba bano bagendagendako e Bulaaya bamaleyo weeks 2 wabula bakomawo baddamu ku feezi 2 we bakomeye bagenda okutandikira bwe banamala feezi 2 baddemu feezi 3 bwe bamala feezi 3 baddemu feezi 4 kakati nno wano embaga wegenda okubeera nga mukwano gwange mpuliriza etandikira oba ebidaala okugwa n'embaga wetugenda okubeera nga tubirabira wabula jjukira nti mwami Kyagulanyi ono amawulire ge gabeera gakyamanyo era okugasomola obeera olina omukisa era obeera olina intelligence y'amanyo kubanga bingi byabeera abala oba bya planning nga n'abantu bennyini abali mu Nuupu abamu tebabimanyiiko babyekanga bwekanzi. Kati njagala oli ebigambo bino ate nkuzzeeyo eri nkulaga omwami omu eyeeraliikiridde ennyo Bobi Wine n'agamba ntutuuse okubeera nga musajja wattu babakunkumula omukono mu kibya aba NRM. Bobi Wine watuuse asusse takyasitoopingibwa. Ate kyo ekibiina kya NUP kitegeezezza nga bwe kitagenda kusazaamu nteekateeka zaabwe ze baliko ez'okugenda nga baggulawo woofiisi z'ekibiina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bano bagamba nti poliisi emaze kulaba nga bamaliriza ekitundu kyabwe ekisooka n'eryoka eyimiriza enkuŋŋaana zaabwe. Abakulu mu NUP batutegeezezza nti bagenda kwewungulako ebweru w'eggwanga eyo n'okusinga ddala mu ggwanga erya Amerika n'oluvannyuma bwe banaakomawo batandikire awo wennyini we bakomye ku mulundi guno. Nabyo katubifune mbujjuvu. Ffe twagamba nti eno feezi namba emu ya countrywide tour era twagamba nti feezi namba emu egenda kukoma leero Arua
kubanga tulina convention mu Canada, tulina bannayuganda bali bayitirivu juzi twali America, kakati nawe Canada nabo batuyise kubanga nabo bagaba bannayuganda bagala nkyukakyuka gye tulaga n'omukulembeze waffe owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu, era twakirambika bulungi. Kakati poliisi eyagadde yeesigame ku ekyo ng'emanyi nti tugenda kusiriikiriramu koleero soke tugende mu convention eri endala, kati nga bagala bayita bagambe nti aha kakati twatadde komo ku activities zaabwe. Nedda bwekyo bwe twapulaninga nti phase namba emu ekoma leero, tugende Canada tukwasaganye byetukwasaganyaayo, tugenda kukomawo tulina phase namba 2 phase namba 3 n'endala zonna. Abalowooza nti diwedde, nedda munnange, bwe tukomawo okuva e Canada we twakoma we tutandikira wennyini awo. Gavumenti yalowooza nti aba NUP bagwamu, bannayuganda tebakyabakkirizaamu, bajafuna abantu ntu abatonotono tubaveeko. Naye bagenze okulaba nga bannayuganda munnange bakyakkiririza si just mufe naye mu nsonga ssemasonga ey'enkyukakyuka. Twagenda e Western Uganda mwalaba ekyaliyo, ne tugenda e Busoga, ne twambuka erira, ne tugenda e Kabale, twabadde Hoima, leero tubadde Arua. Mulabye ekibaddeyo. Bannayuganda bakoowu bagamba nti ekimala kimala. Of course regime bwezenga eraba nga kikwatirayo ddala, kubanga munnange abatufuga batiitizi nnyo okusinga ffe bwe tulowooza. Obutiitizi bwa butandisa okweyoleka, kati bagamba nti abantu bano buli gye banaalaga bannayuganda kugamba babazuukuse. Tujja malayo wiiki nga bigenda twalira ddala wiiki nga 2 awo ewati awo, then bwe tunaakomawo era tujja kuddamu tuwandiikire poliisi tubategeeze nti kakati phase namba 2 tugenda wano ne wano ne wano, kuba etteeka kye litugamba tubategeezeeko, tujja bawandiikira tubategeezeeko. Kakati naawo embaga weevudde oba akanyamberege wekavudde ku bigambo ebyali eruweero Mwami Kyagulanyi bye yayogera. Bo bano bye bagamba nti byawulayawula mu bantu n'okusiga obukyayi, wadde nga okusinziira ku batunuulizi b'ebyobufuzi abamu bagamba ebigambo bino byali bituufu nnyo. Mwami Museveni yasingira ddala okubeera nga munnange asosola n'okusiga obukyayi mu bannayuganda, okusinziira ku bantu Ssekinnoomu mukwano gwange mpuliriza nga mulimu ne bahonorable abalamba abayogedde ku nsonga eno, ne bagamba nti Mwami Kyagulanyi byayogedde tibikangamu yadde n'akamu n'akatono, byebyo byennyininyini byabadde alina okubeera nga ayogera, era tebiraga busosoze, wabula yayogedde mazima meereere ago agakayira ennyo abangi, wadde nga abantu abasinga amazima tebagagala. Kakati nombu yembeera lwaki poliisi esazeewo okubeera nga munnange ono emuzingako kifuba emulemesa okubeera nga yeeyongerayo ng'eteekateekawo obusongasonga oba oliawo obutali bwa kintu kikulu obw'ekyana ekito, nga yeekwasa olw'okuba mukama waabwe bamuswaziza ku gurawundi gye yali alowooza nti yajjuddeyo, asanze munnange Mwami Kyagulanyi yajjuddeyo. Kati kansoke nkulaga Honorable Nambooze mu nsonga eno bwe tumuvaamu nkutwala omusajja wa NRM akaba amaziga nga bw'awa amagezi. Naffe ebintu bino tubiraba, twagala kwogera ku bantu bakola tribalism mu ggwanga lyaffe. Get out the list of DPCs, get out the list of cows, get out the list of electoral officers in this country, get out the list of everything. Look at the news here. Genda ku NBS, linda saawa 3, wuliriza amawulire, laba be bakwotinga mu ofisi n'aboogezi. Mwe mulowooza nti no bannayuganda abalala tebalina mugabo ku nsi eno? Basebo ne banyabo, Kyagulanyi tunuulira gy'avudde, temujjanga bigamba out of the context mwe byogereddwa. Let the words be received in the context mwe byogererwa. Nali yeruweero Kyagulanyi bw'aba yagamba nti mukwate Abanyarwanda mubatte, nja kulizayininga mu parliament. Yagamba abasajja abo abatutta ewaile egongo omuntu yakabeera ku motoka ye nga ampulingiddeko pisto. Kyagulanyi goyita omusosoze w'amawanga. Let's look at him. Mu maka ge mukazi we Munyankole, munne gwakola naye Nubi yaniri Munubi, Secretary General we eyaliwo ku Eruweero ng'akuba enduulu. In fact yagenda ku stage okuyita Kyagulanyi okwogera eri Abaganda. Ye yali Lubongoya. Lubongoya stood on the stage. Sinambooze nze saafuna mukisa kwogera, bangamba kwogera linnya lyange nakuwubira ku bantu. Ne eyayita Kyagulanyi okwogera eri abantu b'Eruweero ye Lubongoya. Yemeni Kyagulanyi yali agamba abantu nti mukwata Lubongoya ne mumutta.
temujjanga bintu mu context mwe babyogeredde. Omuntu bwagamba nti abayagala okunzita bwe banzitanga, go for them. You mean we should not go for terrorists? Mwagambye ba terrorists bali bagenda mutta. So kibi nnyo to go for the terrorist. Mulina omusajja omukulu mu ggwanga ye president nagamba, this boy, this man, this son of mine, namutuuma Muhoozi, which means the avenger. Aliwolera eggwanga ku lwange. Oyo ye tewaliwo bagamba munabyabufuzi bano banabyabufuzi aboogera ebigambo ebisobola okuvaako obutabanguko. Ekyali e Rwanda kibi nnyo. Nobody should wish it for his country. Teriyo muntu mu nsi muno asaana kusosolebwa lwa ggwanga lye. Teriyo muntu mu nsi muno asaana kufuna kyatalifunye lwa ggwanga lye. Gwe wasanga wano Abanyarwanda nga batudde bulungi n'Abaganda beewasizza beefumbiriganiddwa mu families tetukyasobola baawula n'ogamba n'okuriyetingawo a new tribe tuno tuli bavandimu. Waliwo omunyankole wano akeera ne bagenda bamuwa nti nno bunyankole allowance nti kwatayo allowance munnange oli munyankole. Twagala kwogera ki ekibuziza emirimu mu Uganda. Abanyankole babere ku mirimu gye baliko naye lwaki ab'amawanga mala tebasobola gifuna. Twagala kwogera ku unemployment. Because we must speak against that. Ngenda kudda. Mpuliriza ebigambo bikutte wansi ne waggulu. Kati kankulekeremu omwami ono nga wa magezi mwami Museveni kikyalina okubeera ng'akola. Obutaleetawo nsasagge mu nsi Uganda alina okubeera ng'akola ebyo byennyini mwami Kyagulanyi byagenze ng'ayogerako ebiremye regimu okubeera nga ebikola. Ono agambye nti mwami Museveni bw'ataakola ebintu bino oba oliawo tewali kigenda kukyukako mu nsi Uganda. Abantu bagenda kwongera bongezi kumukyawa n'okubeera nga buli waayita bamuŋŋoola buŋŋoozi kubanga bingi byasimbyeko essira n'amannyo nga tebabiraba wabula ng'ebintu ebyo biri ku bantu ba lubatu nnyo era nga mwami Kyagulanyi bwazzenga ayogera. Mukama Katonda akuma kumpera ebirungi nkusaba n'obwombi video gimpera ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe tutambula ne Haji Miti omusomi w'eddua ennamba esembeyo 15 mugezeeko gw'alina ekizibu wenna ataagala okusiba dreads ennamba eri waggulu ya89 eri mu kakala aka green gigezeeko bakusaleko ebitundu 5 ku 10 bwe bagamba nti ennamba ojje ku EKTV. Mukama Katonda akunkumira mpera akumpera ebirungi. Bye bye. President Museveni nkusaba okwate era ogobe buli muntu yenna ajja mu maaso go n'akulimba nti Bobi Wine talina maanyi, nti Bobi Wine taliko ku ground, nti Bobi Wine social media yamuvaako era takyalina bawagizi. President Museveni nkusaba era okwate osibe buli muntu yenna gwe wawa omulimu n'agenda ku radio z'eggwanga n'agenda ku TV z'eggwanga oba ku mikolo egy'enjawulo n'alimba ensi nti Bobi Wine talina maanyi, amaanyi gaamukendeera, Bobi Wine ku ground nti taliiko. Abantu abo bakwata obasibe kubanga tebaagala kubuulira mazima. President Museveni n'aba NRM nsaba tukkiriziganye Bobi Wine w'amaanyi nnyo okusinga bwe yali abadde. Bobi Wine alina obuwagizi bungi nnyo okusinga abawagizi be yali abadde nabo. Era President Museveni abakulimba nti Bobi Wine amaanyi gaamukendeera, talina bawagizi, nti abantu abajja mu Kampala oyo ye mulabewo nnamba emu, era oyo mugoberewo ku mulimu gwe wamuwa kuba tagusobola. Bobi Wine alina amaanyi, Bobi Wine alina abantu, era President njagala na kino nkikuloopere ku social media. Bobi Wine yawamba abantu luli bali bakendedde abakuba akadingidi ka Bobi Wine ate kaakati social media eringa yakatandika.
social media Bobi Wine yajiwamba era osobola okumalako omwezi mulamba ku social media nga tolabyeko muntu yenna ayogera kigambo kyonna ekya NRM oba nga ayogera ku President Museveni ekirungi naye buli lunaku social media ereetera bloggers abapya nga buli muntu yenna okufuna ku audience okufuna abagoberezi alina kugenda ku side ya Bobi Wine. Era nsaba nkutegeeze Mr. President, Bobi Wine abantu bonna abamuwagira abamwagala abo boolaba abamuddukirako ng'alina gy'alaga abakuŋŋaana nga tebawadde na ssente wadde tebalina kyakulya ate nga bagenda okutwala mu ssente zaabwe bamuwe ebirabo bamwagalira bwereere. Era Mr. President, njagala taata okimanye nti gwe buli gy'ogenda okwogerera bano abayita ba mobilizers bateekawo emmotoka ez'obwereere ne zisomba abantu okubajja mu bibuga mbu oleme kuswala. Mr. President, taata nkwegayiridde nsaba okimanye nti Bobi Wine abantu bamwagalira bwereere. Era taata Mr. President, nsaba okimanye nti teri munnayuganda agenda kukuwagira oba agenda kuwagira NRM nga tafunye ssente oba nga talina kye yali afunye mu NRM, kubanga bamanyi NRM efugidde emyaka 40 bamanyi nti NRM erina ssente. Naye Mr. President, ku social media mu mwezi omulamba osangako oluusi omuntu omu ayogera ku NRM nga ye Edimezaya, abasigadde ekigambo NRM bakyogerera mu nkwawa nga tewali muntu amuwulira oba nga tali mu kamera. Kitegeeza ki? Mr. President, njagala nkubuulire taata, diaspora Bobi Wine yagiwamba okuva mu America n'ojja mu Europe n'ogenda mu Bawarabu yonna gye bayita diaspora. Mr. President, ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogw'omunaana twalina olukuŋŋaana ffe ng'abawagizi b'NRM wano mu Europe oba mu Nordic countries. Twali abantu 15 ng'ate twagatte ensi ziringa 5. In fact twawera 15 naye ng'ate Bobi Wine bo buli nsi bwe bakola symposium okukuŋŋaana babeereko bye bateesa taata bo babeera mu 10 plus 12. Naye ffe mu nsi 5 ennamba twakola olukuŋŋaana wano nga 22 eyotebole ekibuga ekyokubiri mu Sweden twali in fact 13 tetwabera 15. Kati Mr. President, nze bwe twali mu meeting abantu baagamba nti bannange mugjeeko amasimu naye mbasaba twekubya ekifaananyi ne bagamba tetujja kwekubya kifaananyi. Konze lwaki? Nti NRM tugiwagirira mu kikondoolo. Mr. President, taata nsaba nkutegeeze nti Bobi Wine bw'abeera nga luli wamulaba nga alina amaanyi like 20%, kati ali mu 80. Musajja w'amaanyi nnyo, ate nga abo abakulimbalimba nti Bobi Wine talina maanyi nti taliko ku ground baagala kukozesa nsobi ku Bobi Wine. Baagala kukukozesa nsobi ku Bobi Wine. Era nsaba nkutegeeze Mr. President, kati kamera nyingi zitunulidde Bobi Wine. Era nsaba nkutegeeze Mr. President nti Bobi Wine yali eruweero
bwe ne bakutegekera birthday ekkololo nga baagala okukuswaza. Mr. President, nsaba bawawo omulimu gw'obumobilizers either sente zikendeezeeko oba yingizaamu abantu abapya. Naye Bobi Wine yawamba taata nkubuulira amazima nti osobola okumalako omwezi omulamba ku internet nga towulidde muntu ayogera ku NRM ekirungi kyonna ng'oggyeko nze ate nze lwakuba nnina omutwe munene. Era nsaba Mr. President, taata nkwegayiridde nkusaba omanye nti baagala kukozesa nsobi either okwate Bobi Wine omusibe oba abantu be baddemu ka problemu eri eyaliwo mu gw'ekkumi gwaliwo 10 gwamwe bwe gutyawo nga tugenda okulonda abantu be battira mu Kampala. Kwegamba baagala kukozesa nsobi Mr. President, kubanga Bobi Wine atambudde ensi yonna n'alaga proof. Era Mr. President, nkusaba taata ekintu kiri kimu okukkakkanya Bobi Wine. Bobi Wine weakness z'ayogerako tuziteeke mu nkola. Amalwaliro kituufu teri ddagala tuteekeyo eddagala. Amasomero abasomesa basasulwe abaana basome bafune ebyokutuulako. Abantu oteekewo minimum wage nga kuliko omusaala ogw'omuntu atandika. Abaana abagenda ku government sponsorship bagendereyo ku merit n'okufuna emirimu nga n'omunaku asobola okulopa omusango. Eryo Bobi Wine beesibyeko. Taata nkwegayiridde nsaba okimanye nti omukozi wo bamuyita Balamu yekka yayogera ku NRM, naye abasigadde bali malya ga nsimbi.